Yoswa essula 24 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yoswa n'akuŋŋaanyiza ebika byonna ebya Isiraeri mu Sekemu, n'ayita abakadde ba Isiraeri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe ne beeraga mu maaso ga Katonda. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, Mukama, Katonda wa Isiraeri, bw'ayogera bw'ati nti, bajjajjammwe baabeera mu biro eby'edda emitala w'omugga, teera kitaawe wa Ibulayimu ne kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala. Ne ntwala jjajjammwe Ibulayimu ne mmuggya emitala w'omugga, ne mmuleeta mu nsi yonna eya Kanani, ne nnyongera ezzadde lye, ne mmuwa Isaaka. Ne mpa Isaaka Yakobo ne Esawu, ne mpa Esawu olusozi Seyiri okululya, Yakobo n'abaana be ne baserengeta mu Misiri. Ne ntuma Musa ne Alooni ne mbonyaabonya Misiri ng'ebyo bwe byali bye nakola wakati waayo, oluvannyuma ne mbaggyamu. Ne ntuma Musa ne Alooni ne mbonyaabonya Misiri ng'ebyo byonna bye nakola wakati waayo, oluvannyuma ne mbaggyamu. Ne bajjajjammwe ne mbaggya mu Misiri. Ne mutuuka ku nnyanja, n'Abamisiri ne bagoberera bajjajjammwe n'amagaali n'abeebagadde embalaasi ku nnyanja emmyufu. Ne bamukoowoola Mukama, n'assaawo ekizikiza wakati wammwe n'Abamisiri, n'abaleetako ennyanja, n'abasaanikira, n'amaaso gammwe gaalaba bye nakola mu Misiri, nammwe ne mumala ennaku nnyingi mu ddungu. Ne mbaleka mu nsi ey'Abamoli, abaali emitala wa Yoludaani, ne balwana nammwe, ne mbawa mu mukono gwammwe. N'ensi yaabwe ne mugirya, ne mbazikiriza mu maaso gammwe. Awo Balaki omwana wa Zipoli, kabaka wa Mowabu, n'agolokoka n'alwana ne Isiraeri, n'atuma n'ayita Balamu omwana wa Byoli okubakolimira. Naye ne ŋŋaana okuwulira Balamu, kyeyava abasabira omukisa nate, bwe ntyo ne mbawunya mu mukono gwe. Ne musomoka Yoludaani, ne mutuuka mu Yeriko, n'ab'e Yeriko ne balwana nammwe. Omwamoli n'Omuperezi n'Omukanani n'Omukiiti n'Omugirugaasi n'Omukiivi n'Omuyebusi ne mbawa mu mukono gwammwe. Ne ntuma ennumba mu maaso gammwe, ne bagoba mu maaso gammwe bakabaka bombi Abamoli, si na kitala kyo newankubadde omutego gwo. Ne mbawa ensi gy'otaakolera mirimu, n'ebibuga bye mutaazimba, ne mubibeeramu, ensuku ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni ze mutaazimba ze mulyako. Kale kaakano mutyenga Mukama, mumuweerezenga mu mazima awatali bukuusa, era muggyeewo bakatonda babajjajjammwe be baaweerezanga ebitala w'omugga, ne mu Misiri muweerezenga Mukama. Era obanga mulowooza nga kibi okuweerezanga Mukama, mulonde leero gwe munaaweerezanga, oba bakatonda babajjajjammwe abalala emitala w'omugga be baaweerezanga, oba bakatonda ab'Abamoli bannannyini ensi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Abamoli ne baddamu ne bagamba nti, kikafuuwe ffe okuleka Mukama okuweerezanga bakatonda abalala, kubanga Mukama Katonda waffe oyo ye yatulinnyisa ffe ne bajjajjaffe okutuggya mu nsi y'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu, era ye yakola obubonero buli obunene mu maaso gaffe, n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu ne mu mawanga gonna ge twayitangamu wakati. Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe, Abamoli abaali mu nsi, era naffe kye tunaava tuweereza Mukama, kubanga ye Katonda waffe. Yoswa n'agamba abantu nti, temuyinza kuweerezanga Mukama, kubanga ye Katonda omutuukirivu, ye Katonda ow'obuggya, taasonyiwenga kwonoona kwammwe newankubadde ebibi byammwe. Obanga munaalekanga Mukama ne muweerezanga bakatonda abajja, n'alyoka akyuka n'abakola obubi, n'abazikiriza ng'amaze okubakola obulungi. Abantu ne bagamba Yoswa nti, nedda, naye tunaaweerezanga Mukama. Yoswa n'agamba abantu nti, muli bajulirwa bammwe mwekka nga mulonze Mukama okumuweerezanga. Ne boogera nti, tuli bajulirwa. Kale kaakano muggyeewo bakatonda abajja abali mu mmwe, mukyuse omutima gwammwe eri Mukama Katonda wa Isiraeri. Abantu ne bagamba Yoswa nti, Mukama Katonda waffe tunaamuweerezanga, n'eddoboozi lye tunaaliwuliranga.
Bw'atyo Yoswa n'alagaana endagaano n'abantu ku lunaku olwo, n'abateekera etteeka n'ekiragiro mu Sekemu. Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo eky'amateeka ga Katonda, n'atwala ejjinja eddene n'alisimba awo wansi w'omwero ogwali mu kifo ekitukuvu ekya Mukama. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, laba, ejjinja lino linaabanga mujulirwa gye tuli, kubanga liwulidde ebigambo byonna ebya Mukama by'atugambye. Kyerinaavanga libeera mujulirwa gye tuli, muleme okwegaana Katonda wammwe. Awo Yoswa n'asiibula abantu, buli muntu agende mu butaka bwe. Awo oluvannyuma lw'ebyo Yoswa omwana wa Nuuni, omuweereza wa Mukama, n'alyoka afa, ng'amaze emyaka 110. Ne bamuziika ku nsalo ey'obutaka bwe mu Timunasuseera, ekiri mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'olusozi Gaasi. Abayisirayiri ne baweereza Mukama ennaku zonna eza Yoswa, ennaku zonna ez'abakadde abaasigalawo Yoswa ng'amaze okufa, era abaamanya emirimu gyonna egya Mukama gye yakolera Isirayiri. N'amagumba ga Yusufu, abaana ba Isirayiri ge bajja mu Misiri ne bajja nago, ne bagaziika mu Sekemu, mu kitundu eky'ensi Yakobo kye yaguula eri batabani ba Kamoli kitaawe wa Sekemu, ebitundu ebya ffeeza 10, ne gaba obusika obw'abaana ba Yusufu. Eriyazaali omwana wa Alooni n'afa, ne bamuziika ku lusozi olwa Efulayimu omwana we, lwe yaweebwa mu nsi ey'ensozi ey'Efulayimu.